Newspark channel okwoli netukirize tusooke etubeere nga tetwagaliza abaagalana Valentine's Day ennungi. Kaakati nno munnange tutandise ne full figure avuddeyo n'abeera nga atabukira Shira Price. Jjukira nti Shira Price yavuddeyo n'alyoka atuwa story ye ey'ennaku nga we baayokya ennyumba ye, ekitanda ne kijja ate ne bamuwa n'obutuwa. Kaakati nno ye full figure avuddeyo n'abiwakanya agambye Shira Price olimbaani ng'ani ayinza okuwa obutwa n'osigala nga okyali mulamu. Bajja ne wookye wange. Mu kwokye wange tulina agreement gye twatuukako n'omuntu munene naye byalina kubanga bya media era bwe tutaabituukako gayo ono yali straight nnyo. Nangamba Sheila, I'm going to teach you a lesson. Era n'olunaku olwo ennyumba ruumu eyo okukwata omuliro yankubira essimu era nensigala nga munyonyola ne mugamba nti bwe byonna bizannye naye tuzannyira ku black man. Ekifaananyi ekyo mukiraba ekiri bwali butwa era n'omusawo wange nsobola omukubira. It was not food poisoning, gwali butwa bwennyini poison. Akola amawulire g'amalungi, aweereza bulungi era kati atunuuliddwa. Mwagala musiko muzza mu bikolobero byammwe bye muvumiramu abantu. Shira Price muwala mulungi ali perfect. Shira Price tavuma muntu, tayogera ku muntu bya swakaba, tayogera ku muntu bya njwanje. Ati mutandise omulowooza bakuwadde obutwa. Mumanyi baita obutwa. Ani abugaba mu muntu gambe. Shira Price ne bamuwa obutwa n'asigalawo. My sister Shira, nkugamba ekigambo kino. Towuliriza bigambo by'abantu. Abo ba enemy bo babadde bagala kwokera mu nnyumba, oba ba boyfriend nga funny misunderstanding, oba what and what. Just know ennyumba bujo zijjanga zivude ku kandi. Zijjanga zivude ku samoya. Tokikozesa nga tteeke kutta bulandi yo. Bible egamba nti olinywa omuli batulira bamukisa. Ojja kirimbiramu okisaagiremu, ogenda ofunemu obulabe obw'amaanyi. Kubanga kati abantu Mukama bakulaba, Mukama akusudde kutadde ku bantu nga babebe cool. Ba honorable Balamu bakumanyi ng'omuntu. Labayo gye boolekedde banna bakutuba. Bakuba psychological naye gwe tokiraba. Era saagala ogambe nti fufiga njogeddeko, I'm very sorry. Soka kwetondera. Kubanga mugenda nga tubogera kwatambulira ku content waffe, temulina content gwe tutambulirako. That is a mainstream. A mainstream. Yene yaffe. Ate number 1 TV station. Fetukulembedemu. TV zonna osobola okugenda n'okola Ipsos. Olina essimu. Kebera Ipsos, you get the ojja kuteeka kyenjogerako. Baagala okukuba by'okukuba naye bayingira Balamu. Wagenda wa Balamu n'olya emmere. Wagenda wa Bebe Kuno olaba psychological bakudamejinga. Baagala okusikala kuzza mu bulamu bwabwe kuba bo baalemwa. Platform zaabwe baazivumirako abantu, balayifu feriya, buli kaseera babeera mu kusonda gwe ofuna endorsement. Bennyini batakwagala. Ffe tusobola kwekomparinga naawe wa TikTok. Teri TV esobola kwekomparinga. Ate asinga bali wa salonyo singa afuna demirimu ku ma TV gonna singa bakwita bagamba oli wanjawulo okola bulungi. Nalabako nga bakuwayiza mbu waliwo TV awo kasoze kuwadde omulimu nga teguli nayo. Naawe n'ogwetegera tewagufuna. Wakyetega n'okyemeramu nti bagobe gundi bamuwadde. So saagala bakujja kumulamu my sister. Saagala kulowooza nti full figure akuvuma. Saagala kulowooza nti full figure akogeddeko bubi. Kyonna kyenkogeddeko ndi very sorry but nkyogera with the proud. Nga njagala osigale ng'oli strong okole content gw'obadde okola omulungi. Olaba bakucheza ku station ozameka njaga bategeze banna bonna bavuma abantu abo bonna bali mu kuvuma banaka bacheza ne bawa stations oyagala competing ne senku ngoma ebbanga lyakolede avuga BMW goyaga jivuga wakajja ku TikTok nabe y'abaana bagamba mbu oli simanyi Shira Price bamuwadde obutwa mbu kubanga basula zi TV basula radio bawa mukwana. Let me tell you something. That is a mainstream. You go and ask someone akunyonyele what is meaning of a mainstream. Gwosobola kulangira president ono yegundi ayu oba bijja ku mainstream. Mujja mulogoza ama TV ne mugenda nga mwelegesa mulegesa ate kyokuli TikTok, social media, YouTube channels zatandikira mu America. Broadcast za America zagalawo. Ndichali CNN. CNN zagalawo. Sky zagalawo. Al Jazeera zagalawo.
Obaza zisemayo kwogera ekigambo. Tomanyi kye bayita mainstream kyovala UCC batunula negamba Rupert Rose, social medias, whatever. Omanyi kye bayita mainstream, gomanyi TV nesasula sente meka mu ggwanga. Okay, amawulire Omusolo agali gusasula. waggulu. Bakuwemu buyo gusasula. Namwe munoonyeza emirimu ku ma TV gyababula. Ye kennyini agamba nti bamuwadde obutwa, atunula ng'obutwa. Alinga ebbanga alya. Kakati gw'ogamba nti bakuwadde obutwa, who are you? Okola ki? Netirina TV eyinza kutupinga. Mulekerawo ogamba mu TV yavuddeyo. Buli musajja yamwe bakamuvuma. Ozani aswala. Omwana wakamu abasajja 8. Oli mukuddamu ejjinga mwana wo, otokyalinga mwana wo. Omwana ajja nakugwa ebibuuzo. Wakuba nti ali tortured. Mu mind, olw'ebyo by'ovumavuma abasajja b'omuwa. Leero n'omuwa Kim, luli n'omuwaani. Ate Kim ndoza yati kolo ne bakana abasajja. Olabika si ono gwe namuzaalamu. Abavubuka bennyini badamaginzi. Nze njagala okwogeza okufumitiza. Abantu bagamba mu njogera nnyo kuli muntu mbeera mumanyi. Yes, soogera ku muntu gwe simanyi. Medi Ssentongo yali agenda kufa. Ng'aguze n'empeka agenda kwetta. Era Medi obulamu bwe bwonna njagala. Oyo muvubuka Medi omulungi. Omukazi oyo yavumanga Medi. Ng'amuvuba ku breakfast, lunch, ng'amuvuma dani night. Omuvubuka n'ayagala yejje mu bulamu bw'ensi. Omuvubuka musanga wali ku roundabout. Olaba nalina sipapa. In fact, namukola live. Omuvubuka n'alaba live yange n'ankubira essimu. Nange mbadde ngenda kwetta. Jenny Fonji, Jen Magombe, empeke yino. I'm so tired, I have a pain. Simanyi kye nakola mukazi, simanyi musango gwe nazza. Omukazi anvuma okuva ku makya, sikyasobola nakulya ne bakadde bange nti okugenda mba. Sikyasobola kubeera mbavubuka bannange, siwera. Nayogera ne medical n'anyamba n'akkiriza, n'ampuliriza. Sister wa Medi n'annoonya. Sister wa Medi Ssentongo Omugagga n'annoonya. N'agamba muwala goli wonderful. Namugamba my woman, I'm not a girl. N'angamba mu nsi tomanyi myoyo gy'abantu gy'ovubye. Mwe mutuvume eyo yesi mutuvume. Twogera ku muntu byayogera. Yes, njogera reality. Nekye bitegeeza. Njogeza reality. Ebintu nno bitabuse SB4 okaweddemu. Penge avuddeyo n'abeera ng'ate amutabukira. Penge avuddeyo n'abeera nga amusabula. Amugambye nti nno munnange figa eyo Anteira gy'alina gwe wamutuusa ku ekyo okuba nti no yakulanga akatiko. Penge avuddeyo n'alyoka agamba nti munnange figa ya Anteira munnange eringa akatiko. Oyinza okugamba nti tuli mu kujubisa akatambi keekano. Nale by'omukazi ng'alinga akatiko. Eno waggulu munene, eno wansi mutono. I'm not body shaming, but I'm speaking reality. This is why bampita akajjongezi katatafiina kuba njogera mazima. Omukazi yabadde alinga akatiko. Eno munene, eno mutono. Ng'amagulu matono galinga obukajjo bw'akawolo, kyokka eno munene aliko kino ekiyumba ky'akatiko. Kati nga tategeerekeka. Ng'akutte amabeere akutte kye bayita enkoba z'eggaali kuba Kaleera yaŋŋambye, Kaleera yabadde nabo yabatutte ku beach, oyo kyali wange omusoge yabatutte. Kaleera yaŋŋambye yasose n'akwata amabeere n'agasiba enkoba ze basiba ku zino eggaali gaali z'edda zi Ronemasita Phoenix Hero muzimanyi zirundanganye zitwasuttanga edda. Enkoba eza bbulaaka mbyakutte amabeere bagende galina okubeera nga gayeena mu kaleega n'agasibisa enkoba bw'ate ez'eggaali eza bbulaaka ne gabeera wamu n'ajja n'akaleega ke babadde batunze mu ssuuka nga kalimu olulasitiika n'agakwatirira ne bagakwata abantu 3 ne bagateekamu. Simanyi lwaki amabeere gazimba okutuuka gato si makole oba balongo tebayonka. Mukama yamanyi ki ICB4 kyeyakola mukazi we. Ekyo ng'okivuddeko n'agenda akuba empale ye bambi gy'amanyi nti yeesinga okubeera ey'akali. Empale gye yazze nayo matiriyo wa nayitiiro jinja textile mills gye twagendanga ne tulambula. Textile ya kaki yabadde awogeramu mukazi wa celebrity. Ng'eno emabega erimu ndeka fabric zako saakategedde. Naye nga kalinga ke bakola mu gundi wa sementi, ebipapula bya sementi bino bayita ebya bambuli. Simanyi babita bambuli. Babita bambuli no sementi ono hoyima, simanyi hima. Kakundi buka fabric ako saakategedde. Nga naye empalo izo gamba muganda ngoba Latifu Kasumba Muduyi yagitunze oba Ebula yanze tegeerekeka. Kati nayo najjanga eringa manvuuli.
Kajanga aliga yambadde manvuuli kati n'agenda ateekako kye bayita ka chain mu kiwato naalongo chain wabadde oteekako yakomo chain yabadde mu kiwato yabadde ekolayo ki bannange abantu nga mulina ebiwato biringa nsingo za ssekoko chain ebiikolayo ki mu kiwato buno bukiri bwabukulira abantu ba stripper balina obuwato obwo kakwata muko ka bebi n'okawulya akalimuko akawataako bubeera bwa ggolo dimbeeramu obusiriva muve bubiro byoteekamu mu biwato wato bulongo n'abaana ekiwato kiringa nsingo ya ssekoko benjiwe egenda olinyira ginnaayo izimbo ebulagolo kati n'otegera bandika chain wenna ebyo byemuteekateekamu ne musiba ebikondolo muteekamu irize muteekamu endagala okusiba abasajja tebikyatambula bw'obanga olinamu irize mu kiwato making sure tebakuba kifaananyi nayo amukazi azze anateira alina irizi muno azze girabidde ekikondolo kyalabise bamukuba ekifaananyi bw'ali ku biici azze kuwunga bannanga abasajja tweddeko bw'okwatanga omwana w'abaani n'omutweka ku eri essanga wamusanga mutono n'omuzaalamu abaana balungo bwotyo n'omuddukako n'ogenda ku yunivasite n'ofuna gw'oweerera kakasa n'oyo wa yunivasite ojja mumuzaalamu omuleke nge naye azimbulukuse bw'atyo ng'azimbulukuse bw'atyo esi bifo n'owoonodduka kwenkanawa omukazi yalaze eggwanga nti bannange yamala kunkola bw'ati n'adduka eyo wakati waliyo nakantu ke muyinza kuwugiramu kalemu magezi omukazi n'abula swimming costume egenda naye nga sitaasiba ku tivi konshira gashumba wagamba bakolera emitwalo 5 nga mumuvuma kati emitwalo 5 osubira omukazi oyo ayinza okugula ovako obuugo obwakabi nga n'omusajja abeera ku YouTube sibanyi tugguse ensonga naye ng'oyo omukazi weba mmotoka oyinza ogitwala ewa sozo ne bakuwaamu ssente wadde sozo yagula ebikadde temulaba ngu sozo yagula buli kikadde awo agamba nonna awo sozo naye yabadde agamba nenna esibifu mwana nze bulijjo neewuunya waki tova wange maka gange mwana nengula emmere nenjiwuliza maama fiina buli dakiika naye okusiba esibifu ali wano bebi nja kukubira edda esibifu kamu emmere yange n'ogirya gye mbadde ngula fiina ali n'asikaali ne maama ne mukazi wange maama fiina osiibula omala kulya bulijjo neewuunya waki otya okudda eka esibifu gwe tulaba bakazi ennaku zino basibayi babakanasa balina zipurogulamu simanyi muno bagenda ettaki omukazi bamubeera nga basobola okukuba empisa omukazi n'aba ng'ayisa omukka ogwo ne guvaamu sente ozikola ku YouTube naye omukazi muteekemu ka clip agenda ettaki bamukuba ejjasa akayiso katono nnyo ogwo omukka guli mu kifuba gute naye omukazi n'ekifuba yoyinza okugamba yeetika bannange I'm not body shaming but this is the worst experience I've ever seen online. Nze mukwano gwange oyo nno celebrity abira ku TV ngamba this one ne mugambo yo mukyala abira ku TV nga byonna byambaye bitegerekeka ye munne gwabya nayo ligo bayita sengo yisenga talina buzibu lisenga kazi kakazanyikizo vana nako kageze kalaze nnyo mubiri kiriza tuberenga tetweyongerayo naye kankujukiza okuba nti no subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Farida Nakazi bwe munange si birungi omanyi Farida okuva we yava ku TV kakati omutimbagana ateekayo nnyo munange posi ez'enjawulo ezimuleetedde n'okuba nti naate bamusabula penge aliko byayogedde ku Farida Nakazi bwe ere Canada tiyasooka n'akola ensobi kati kye bamuvumidde kiri nti omukazi ow'emyaka 45 n'omwana omuwere kati Farida ekyadde kimuzaaza kiki bwe yazaala omwana w'empapula ere Canada ow'ekisirani ne paasi ekwokya ate we yagenda ozaala omwana ate bamuzize Uganda bwe yazaala oyirayo omwana nti afune empapula ate omwana empapula afunye za kyali wajjala omwana ali ku butaka ne maama bebino bebe kulumba abana babazalidde simanyi mu America teri yalina katabo ka America akyasaba visa mwe mubisubira mwe mwabiwulyanga siwe ebiri ndi banzalidde mu America ati nfuna obutuuze banzalidde London nfuna obutuuze ogenda n'omwana okujjako ng'otaata oba maama mu America oba mutuuze eri kati bebe mwawuliranga gwe n'olowooza nti bakuzaalire nedda siwe ebiri omwana wa Farida ali ku butaka dokita gwe yabadde amugamba kwana nga n'abaana bo bakulu baana bawala ozaala baaki ozadde kyebadde bamugamba kati Farida wano waali ensonga ki alina okwekwata ku baana abavubuka bali nsikini fokamu baaka naye wa ali nsikini akutwekewaako akuhypinga akutuuseewa wegala kudda ku TV kyegenda okuwa ng'ogenda kubeera ku TV ng'oyiika amabeere ikimaitiru kufanire ku myaka ana ogenda kubeera otonya amabeere ku sho eyo kaliya gwe wagyesuulidde
ani agenda okulabirira omwana nga ne Bruno ke yakusuulira owuwe. That has been also baggage. Subscribing, liking, atereka obubaka bwawo mu comment section we tweyongerayo. Munange onavudde onaloka gamba nti ewa David Lutalo wali eddogo. Mbwe eddogo munange lye lyamuddusa ewa David Lutalo katubere nga tukuwa akatambi kano. Ngezezaako nze nga bondaba bwenfaanana nga nze kwasibwe nti bwe nnali. Noonyeza omukulu okulaba nga tuttanya ensonga wakati eyowa Sseruganda. Era obugumiikiriza bwenkozesezza nkakasa bimu ku mukadde waffe bye yatutendeka obulungi obugumiikiriza paka nga bumaze lemererwa. Kuba n'olinda omwaka ogusooka, n'olinda omwaka ogwokubiri, n'olinda omwaka omusajja singa nkola bwe nti omusajja nkira nankubira essimu jangu nkulabe. Okoze ogize nga bwe ndi wano essaawa zino omusajja nkira nakubira essimu. Bwe ntyo bwenze ngumiikiriza nga sinaduuka we byali paka jjoli abalamu nnaku nga nnyo emabega bwe nagezezzaako muweeza ku message nga wona okunkono omuntu mukama wange tukakasa tutya nti tolimba nkakasa nti sirimba nze essimu yange eno gyenyina si ya WhatsApp nenakozeseza ku ssimu ya mukwano gwange era namugambye message ezo akole ki azikuume zibeereko ozirina. Essimu sizze nayo kuba ya mukwano gwange naye nga gwe mundi gwe yaserose n'okwogera nange message ezisooka 8 mu message oba voice notes. Ye takozesa voice notes kyemumanyi akozesa messages. Alaka for security nga ye oluusi ndowooza abalina batambula nabo oluusi nga kyagala akolesa bagala bakimanyi batatera ku recording eddoboozi bwaba ayogera ekyo kyo akikola bwe kiro. So mu bufunze nga sinagenda ku nsonga nga bwegira nti sizze munoonera linnya wabula olw'obulumi bwe nnyina ku mutima n'okugugumuka ekivumu kyeyambise n'ennyumba gye yayombyemu awo. Yayombye atya? Kozi ndowooza abatwala tebannamanya muntu ki n'endoza emaaso awo tujja tuukawo. Tugenda tuukawo. Yayombye atya? Mbuuzizzaako mukama wange gyebaleka emirimu gyonna gy'okola. Mannya nze Bashir Kayongo. Naye nkubiddeko siri bulungi ng'era bwe twali twogeddemu nti ojja kuntaasa ompa akasente ako bere nga neetereeza naye simanyi oba oyimiridde otya. Bannaye saaga mukoye bantu muve ku bantu nagamba dda va ku bantu neesonyiwe ndi bize neesonyiwa ndi bize ndeka. Mwakola bye mwakola oyo munno yagenda n'akola bye yakola kati ate unsaba sente nkuwezaaki nakuyambako mu covid awo kati tolina kyongamba kirala nambula mukama wange kituufu wanyambako mu covid kubeera wampa emitwalo 40 ago n'obulwadde bamala kadde kamu n'ekitundu wampa emitwalo 40 era nakwebaza nga twogera bulungi simanyi kyakutuukako simanyi kyewaba simanyi wankyayira ki simanyi otuuka ku ssabweriti okubeera nga ate otandise okyusa olulimi ngate wangamba essaawa yonna ne weekiriba kyo olina okumbeererawo. Ensonga lwaki byonna byaliwo neneeyabya gy'oli nenjogera nga wadde nali nkimanyi nti byongenda okugamba bigenda kunviiramu obuzibu naye nali nkimanyi ojja kuyimirirawo nyambe. Ensonga lwaki nakugamba bye nakugamba nga saakuwa ssente wabiggula olw'okusinziira ebbanga lye wali omaze ne musajjawo. Ate essaawa zino lwaki oyogera bw'oti nagamba muvubuka gwe oli mbizzi. Nyamugamba siisobola kuyombaga naawe kulevo kooli n'ekitiibwa kyenkuwa oba kyenali nkuwa kuba ebyange byonna obimanyi nabikuulira mu lukiiko ekitiibwa kyenkuwa kyenali nkuwa wabula bw'oba obusazeewo kumpita mbizzi naye ngenda kwerwanako mbeereka abakulu bentuukako obubaka buno beko gye butuuka kuba gwe oba omuvuddemu bw'oti tomanya waliyo bannayuganda abayinza okunnumirirwa oba n'abaali baagala muzeeyi wange oli nayisiza okwo nti olwakitaawe omwana ono kamuyambeko bw'ati kuba nze nnyina talenti yange y'okuyimba naye ezibikiddwa basajja abo. Okay, kwesi bifa media tugusa ensonga. Tulina omukulu ono alina ensonga zeyeemulugunyako ku muyimbi David Lutalo. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku Newspark channel naye katukujjukiza okuba nti no subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Twagala okubuuzaako ku Bira bwa Harriet, twagala okubuuzaako ku Adija 1991, Baby Shana ogamba otya, twagala okubuuzaako ku Nankuke Esther, Wumal Kasumba ogamba otya,
twagala okubuuzaako ku Princess, ate era tukkirize tubeere nga tubuuzaako ku Mariam Nakato, God give us tukutumiddeko Kagude Charles, tukutumiddeko Darats, tukutumiddeko omwami Musisi Jonas Sessanga tukubuuzizaako, ate era twagala okuba nti no tubuuzaako ku Richard. Bwetyo etambudde obadde mulabe mulungi, webale kwekumira kweno yokka, beera bulungi, weeraba.